kakati mpuliriza bulungi. Owekitiibwa Council Medard Segona ndowooza otegedde ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakola move ey'okwemulula n'afuluma eggwanga lino. Naddala mu kaseera akaali ak'akazigizigi, intaneti nga teriiko, military ng'eri buli wamu, oba onfuna bulungi nga n'ow'amawulire talina kyasobola kavalinga. That means nti His Excellency Kyagulanyi yali asobola otuusibwako ekyobulabe kyonna. Ensi n'egenda okumanya ng'olwedde obudde buyise. Ate nkukakasa nga bwe nkugambye nti omusajja yali prepared ng'ali set nti any move was ready to execute there and then. Njagala statements oluusi ezimu ze mukola nsooke mwetegereze bannayuganda be mukolera mu statements ezo. Manyi muyinza okudda wano mu buntu obumu emulowooza nti ogenda kuddira saga eyeeruuka olw'okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwatibwa eruuka abantu ne bateekawo ekibeera. Era ne musobola n'okurekodinga bannayuganda sobola okukwata obutambi bw'abo abantu abamu abattibwa. Let me remind you this. Tekintu ekyo tekyali set. Era neyakola eyateeka execution oba executinga order ye y'okukwata His Excellency Kyagulanyi. I think it was a mistake. Tebaali set. Kitegeeza mu bufunze bano abajja okola retaliation ab'ebyokwerinda baasangawo abantu ku kkubo. Ndowooza oba ntegeerekese bulungi nnyo. Je ntudda ku mbeera eno His Excellency Kyagulanyi nti abasajja baali set. Temwerabira mumwe mwe muli abantu abamu abavayo ne bagamba His Excellency Kyagulanyi attisa abaana b'abantu. I think olwaleero mmwe abagamba nti His Excellency Kyagulanyi lwaki yadduka yandisigaddewo n'akwatibwa. I think singa omusajja oyo yakwatibwa oba something ekikyamu kyonna ne kimutuusibwako, abantu ne baagala oteekawo embeera ne wabaawo okuyiwa omusaayi, I think mwe bantu be bamu abandiyimiridde ne mugamba nti His Excellency Kyagulanyi yattisizza abaana b'abantu. So ndowooza mukitegedde. Ka omusajja yatunulayo bannaye mubanga ddala tuli mu lutalo lwa kulwana gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nga tugamba tugenda kukozesa mateeka. Let me tell you this. Wetubanga twakkiriza nti tulina abakulembeze abagenda okukulembera mu revolution eno Australia, balina okubanga balamu. Olwaleero Dr. Kebbi alimida munda mwaka gumu n'ekitundu. What's happening? Kiki ekiriwo? It's business as usual. Kategedde. Katulaleero ne Ssaalongo Erias Lukwago uyo bamututte. You can't predict nti agenda kuvaayo nkya. Kubanga ajja kutambula bw'ati ekintu kitandika mpola nga mulowooza byakusaaga. N'ekya Dr. Kebbi kyajjanga ebyokusaaga. Olwaleero agenda kutambula omwaka gwakubiri. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert taliiwo yeemulula. Niye olwaleero efforts za Dr. Kebbi zazingamya baziwaŋŋamya. Olwaleero ne Ssaalongo Erias Lukwago kyabadde agattako ligale nakyo bakizingamiza. Kati omusajja His Excellency Kyagulanyi bw'akugamba at least nze kambeere beacon of hope nsigale nga nsobola ositula essuubi ly'abannayuganda. Olwaleero General Museveni kyalwana kulaba nti essuubi ly'abannayuganda lisigala teririiwo completely bakiveemu nti eggwanga lino lijja sobola okununulwako bannansi libeere mu mikono gyabwe. Sate His Excellency Kyagulanyi alina okulwana ennyo okulaba nga essuubi hope agikuumira waggulu ey'abannayuganda ey'abannansi. Onfunye bulungi nnyo.
Trust me. Ebikoleddwa ku Ssaalongo Erias Lukwago biwero nnyo. Singa His Excellency Kyagulanyi yali agwa mu mikono gy'abasajja bano. Kati njagala olwaleero mbuulire. Wagamba ogenda kukwata His Excellency Kyagulanyi omuwerekere ku poliisi ye reporting era omugyeyo ku Ssaalongo Erias Lukwago wasobodde okufuna n'akadde akagutwala ku poliisi ye reporting baamukimye waka. Kakati olwaleero poliisi gyoyogerako nga yakugambye Kituma Luseke yakugambye ye abadde tamanyi Ssaalongo Erias Lukwago waali. Olwaleero bagambye nti bamulina bamubaleetedde. Kakati mpuliriza bulungi. Owekitiibwa Council Medard Segona ndowooza otegedde ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakola move ey'okwemulula n'afuluma eggwanga lino. Naddala mu kaseera akaali ak'akazigizigi internet nga teriiko, military ng'eri buli wamu, oba onfuna bulungi nga n'ow'amawulire talina kyasobola kavalinga. That means nti His Excellency Kyagulanyi yali asobola otuusibwako ekyobulabe kyonna. Ensi n'egenda okumanya ng'olwedde obudde buyise. Ate nkukakasa nga bwe nkugambye nti omusajja yali prepared ng'ali set nti any move was ready to execute there and then. Njagala statements oluusi ezimu ze mukola nsooke mwetegereze bannayuganda be mukolera mu statements ezo. Manyi muyinza okudda wano mu buntu obumu emulowooza nti ogenda kuddira Ssaga eyeeruuka olw'okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwatibwa eruuka abantu ne bateekawo ekibeera. Era ne musobola n'okurikodinga bannayuganda asobola okukwata obutambi bw'abo abantu abamu abattibwa. Let me remind you this. Tekintu ekyo tekyali set. Era neyakola eyateeka execution oba executinga order ye y'okukwata His Excellency Kyagulanyi. I think it was a mistake. Tebaali seti. Kitegeeza mu bufunze bano abajja okola retaliation ab'ebyokwerinda baasangawo abantu ku kkubo. Ndowooza bantegerekese bulungi nnyo. Je ntudda ku mbeera eno His Excellency Kyagulanyi nti abasajja baali seti. Temwerabira mumwe mwe muli abantu abamu abavayo ne bagamba His Excellency Kyagulanyi attisa abaana b'abantu. I think olwaleero mmwe abagamba nti His Excellency Kyagulanyi lwaki yadduka yandisigaddewo n'akwatibwa. I think singa omusajja oyo yakwatibwa oba something ekikyamu kyonna ne kimutuusibwako abantu ne baagala oteekawo embeera ne wabaawo okuyiwa omusaayi. I think mwe bantu be bamu abandiyimiridde ne mugamba nti His Excellency Kyagulanyi yattisizza abaana b'abantu. So ndowooza mukitegedde. Omusajja yatunulayo. Bannaye mubanga ddala tuli mu lutalo lwa kulwana gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Nga tugamba tugenda kukozesa mateeka. Let me tell you this. Wetubanga twakkiriza nti tulina abakulembeze abagenda okukulembera mu revolution eno Australia. Balina okubanga balamu. Olwaleero Dr. Kebbi alimida munda. Mwaka gumu n'ekitundu. What's happening? Kiki ekiriwo? It's business as usual. Kategedde. Katulaleero ne Ssaalongo Erias Lukwago uyo bamututte. You can't predict nti agenda kuvaayo nkya. Kubanga ajja kutambula bw'ati ekintu kitandika mpola nga mulowooza byakusaaga. N'ekya Dr. Kebbi kyajjanga ebyokusaaga. Olwaleero agenda kutambula omwaka gwakubiri. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert taliiwo. Yeemulula. Niyo olwaleero efforts za Dr. Kebbi
zazingamya baziwanganya oleo ne Salongeri Yasulukwago kyabadde agattako ligale nakyo bakizingamiza kati omusajja His Excellency Kyagulanyi bwakugamba at least nze kambeere beacon of hope nsigale nga nsobola situla essuubi ly'Abannayuganda olwayo gye Museveni kyalwana kulaba nti essuubi ly'Abannayuganda lisigala teririiwo completely bakiveemu nti eggwanga lino lijja sobola okununulwako bannansi libeere mu mikono gyabwe. Sate His Excellency Kyagulanyi alina okulwana ennyo okulaba nga essuubi hope agikuumira waggulu ey'Abannayuganda ey'abannansi. Onfunye bulungi nnyo. Trust me. Ebikoleddwa ku Salongeri Yasulukwago biwero nnyo. Singa His Excellency Kyagulanyi yali agwa mikono gy'abasajja bano. Kati njagala olwaleero mbuulire wagamba ogenda kukwata His Excellency Kyagulanyi omuwerekere ku poliisi ye reporting era omugyeyo ku Salongeri Yasulukwago wasobodde okufuna n'akadde akagutwala ku poliisi ye reporting bamukimye waka. Kakati olwaleero poliisi gyoyogerako nga yakugambye Kituma Luseke yakugambye yabadde tamanyi Salongeri Yasulukwago waali. Olwaleero bagambye nti bamulina bamubaleetedde.